okukiikira Inspector General wa Police basobole okuweebwa olukusa nga bategeeza bulungi nnyo concert wegenda okubeera n'obujulizi obukakafu obulaga nti bannannyini bifo babawadde olukusa. Balina okulaga ennamba y'abantu be baba basuubira ku mukolo ogwo oba mu kivulu. Balina okubeera n'enkola ey'omuggundu eraga obulungi abantu nga bagenda okuyingira mu kifo ekyo n'okufuluma. Tulina ebifo eby'amaanyi mu districts zino okuva e Kikuube, Ntoroko mpaka Kasese ze tutaddeko amaanyi, obutale, parking yard naddala eza loole zino ez'amafuta, n'okweyongera n'okunyweza ebikolwa eby'obukessi mu bitundu naddala bwe tuteebereza abalabe. Abavubi n'abasaabaza ebyamaguzi ku nnyanja Lake Albert n'ennyanja eziriraanyeewo tebagenda kuddamu kutambuza basaabaze na byamaguzi mu budde obw'ekiro. Abayeekera bano aba ADF babadde basinga okugezaako okukozesa okwagala okuyingira eggwanga. Tweyongedde okukola patrol mu kibira ekya Bugoma. Kino nakyo ng'abamu ku balabe b'eggwanga n'abayeekera ba ADF badde bakikozesa nnyo